Yesu yaja alokole abalina ebibi, naffe ffena abooloni anatusonyiwa. Neyanze nno Yesu kwagala okunene, nendaba essanyu lingi kubanga ndokose. Mikwano gyange bassebo ne bannyabo balamusizzaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mpeereddwa nnyo omukisa okwogerako amakya ga leero gy'oli. Akubuuzaako si mulala yenna, yenze mukwano gwo John the Preacher. Essanyu lingi nnyo Katonda okutuwa omukisa okuba abaweereza, era ate twebaza Mukama ku lwammwe mwenna abatugoberera, abatwagala, abagoberera pulogulaamu zaffe, abasharinga, abayita abalala okutwegattako ku mikutu egy'enjawulo. Mukama bwennya omukisa. Bassebo ne bannyabo tukomyewo nate mu pulogulaamu eno Church Before Church, ebeerawo buli lwa Sande ku makya nga tonagenda mu kkanisa gy'okuŋŋaanira, ng'ekituleese si kirala era tukomyewo twogere ku kigambo enjiri. Bassebo ne bannyabo abaana ba Katonda abaagalwa abampuliriza, nzize okwanukula ekibuuzo ekinene ddala, ekibuuza nti lwaki tubuulira enjiri? Lwaki tubuulira enjiri? Ekibuuzo ekyo mmanyi nti kiri mu mitima gy'abantu bangi. Waliwo naawe ampuliriza ng'oli mubuulizi wa njiri naye nga tomanyi nsonga lwaki obuulira enjiri. Waliwo naawe agamba nti nandibadde ngibuulira naye nange simanyi lwaki nina okugibuulira. Ekyo nno kye kituleese mukwano gwaffe gwe atuwuliriza, ate era naawe atulaba ku mikutu gyaffe egy'enjawulo, ate ne ku mikutu emirala gye batutwala okuba nga tuweereza, abatusharinga ku mikutu gyabwe. Mukama bwennya omukisa. Ekisookera ddala bassebo ne bannyabo lwaki tubuulira enjiri? Kubanga kiragiro. Enjiri kiragiro Katonda kye yatuwa oba Yesu Kristo kye yatuwa bwe yali ava mu nsi. Bayibuli eyogera Makko essula ey'e16 olunya olw'15. Yesu n'agamba nti mugende mu nsi yonna mubuulire enjiri eri amawanga gonna n'eri ebitonde byonna. Enjiri bassebo ne bannyabo kiragiro. Matayo essula eya28 olunya olw'18, Yesu n'ajja n'agamba nti mpeereddwa obuyinza bwonna mu ggulu ne mu nsi. Kale mugende mufuule amawanga gonna abayigirizwa. Mugende mufuule amawanga gonna abayigirizwa. Bassebo ne bannyabo tubuulira enjiri kubanga kiragiro Mukama waffe Yesu Kristo kye yalekawo nga kye kigenda okukyusa ensi. Enjiri bw'ebuulirwa, enjiri y'erimu amaanyi agasobola okukyusa abantu, y'erimu amaanyi agasobola okukyusa aboonoonyi. Amakomera tegasobola kukyusa bantu. Basibye abantu nga bamusibidde kubba kasimu n'agenda okuvayo ng'ayiza engeri gye bagulawo amayumba. Enjiri yokka erina amaanyi agasobola okukyusa omuntu abadde omubi n'afuuka omulungi. Ekyo kimu. Ekyokubiri, kubanga bbanja. Enjiri tugibuulira kubanga bbanja. Pawulo ayogera mu kitabo ky'Abaluumi essula esooka olunyiriri olw'14 mpaka ku lw'17. Agamba bw'ati. Baluumi essula esooka olunyiriri olw'14 mpaka ku lw'17. Osobola okubikkula oba okuwandiika. Agamba nti Abayonaani era n'Abannaggwanga, ab'amagezi era n'abasiru bammanja. Era kyenva njagala okubabuulira enjiri nammwe abali mu Luumi nga bwe nnyinza. Kubanga enjiri tenkwasa nsonyi, kubanga ge maanyi ga Katonda olw'okulokola eri buli akkiriza, okusookera ku Muyudaaya era n'eri Omuyonaani. Kubanga mu y'obutuukirivu bwa Katonda bubikkulibwa okuva mu kukkiriza okutuuka mu kukkiriza, nga bwe kyawandiikibwa nti naye omutuukirivu anaabeeranga mulamu lwa kukkiriza. Bassebo ne bannyabo, enjiri bbanja erituula mu bulamu bwaffe. Omuntu nga bw'awulira nti ateekeddwa okusasula ebbanja eryo erimubanjibwa, nga bw'owulira bw'olina okusasulira abaana bo fiizi, nga bw'owulira bw'olina okusasula landiroodi oyo yakubanja, n'omubuulizi w'enjiri bw'ati bw'abeera. Y'ensonga lwaki tasirika, y'ensonga lwaki ojja kumusanga ng'ayimiridde ku musana, kubanga awulira munda mu ye mulimu ebbanja ery'okubuulira enjiri. Buli lwalaba omuntu atamidde, buli lwalaba omuntu ayenda,
lwalaga omuntu agenda mu geyeena. Mujjukire bassebo ne bannyabo, omubuulizi w'enjiri ye musajja oba omukazi ayimirira mu kkubo eritwala abantu mu geyeena, n'ayimirira n'aga nti temujja kugenda mu geyeena, nga bw'abasongera ku kkubo ettuufu. Oyo gwe bayita omubuulizi w'enjiri. Abanjibwa munda mu ffe mubaamu ebbanja. Owulira nga mulimu ebbanja, newankubadde gye walokose 10, owulira nga atalina kye waakoze. Tetubuulira njiri kujjuza makanisa gaffe mwe tukuŋŋaanira, tubuulira enjiri okukaliza geyeena tujjuze eggulu. Tubuulira enjiri geyeena ekalire. Kwagala kwa mubuulizi wa njiri singa kisoboka tewandibadde omuntu n'omu yandigenze mu geyeena. Y'ensonga lwaki ffe teri gw'ogenda kusanga asaba Yesu komawo Yesu otwale abantu bo, nedda, kubanga tulaba wakyaliwo aboonoonyi. Oyo gwe bayita omubuulizi w'enjiri. Abuulira enjiri kubanga bbanja mu ye. Bw'obanga oli mubuulizi wa njiri nga tokyawulira bbanja eryo, nkusabira amakya ga leero, Katonda akomyewo omugugu ogwo mu bulamu bwo. Katonda akomyewo enjala eyo mu bulamu bwo. Katonda akomyewo ebbanja eryo mu bulamu bwo. Oddemu okuwulira nate ng'oteekeddwa okugolokoka. Mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Ekyokusatu bassebo ne bannyabo, tubuulire enjiri kubanga mu ffe mulimu omuliro. Yeremiya agamba mu Yeremiya essuula ya 20 olunyiriri bassebo ne bannyabo olw'omwenda. Yeremiya 20 olunyiriri olw'omwenda agamba nti era bwe njogera nti siimwogereko, sikyayogera mu linnya lye, kale mu mutima gwange mubanga omuliro ogubuubuuka ogusiigibwa mu magumba gange, era nga nkooye okuzibiikiriza so siyinza kubeerera awo. Munda muffe bassebo ne bannyabo munaatusonyiwa mmwe be tuleekaanira mu matakisi, munaatusonyiwa mmwe be tuleekaanira ku nguudo. Munda muffe mulimu omuliro mwe gwe mutalaba. Buli lwogezaako osirike owulira waliwo ekikwokya mu ggwe. Y'ensonga lwaki muba musirise mu takisi n'owulira nga mbwatuka. Mbasigudde eddalu naye munda mu nze mulimu omuliro gwe sisobola kugumiikiriza, gwe mpulira ogunjokya nga neetaaga gufulume. Buli mubuulizi wa njiri alina omuliro ogwo mu ye. Y'ensonga lwaki asobola okubwatuka awatali ayogera mulala, nga mufiiriddwa n'ayimirira n'ayogera Kristo. Yeremiya agambye nti bwe ndowooza okusirika ne nga sijja kwogera mu linnya lye, munda mu nze mulimu omuliro gulinga ogusiigibwa ku magumba gunjokya. Katonda ow'ekisa ekingi akomyewo omuliro mu Uganda, akomyewo omuliro munda mu ffe. Omuliro ogwo gwabanga mu takisi, oli n'abwatukira mu takisi. Omuliro ogwo gwayambalanga abantu, oli n'alinnya bbaasi nga talina gy'agenda. Omuliro ogwo gwatwalanga abantu ku street nga babuulira njiri nga tebagenze kukola kirala. Ogwo gwe muliro gwe ŋŋamba gutuula mu mutima gwaffe, gutuula mu bulamu bwaffe, tetusobola kuguzibiikiriza. Y'ensonga lwaki tetusobola kusirika. Bakusiba leero enkya ne bakusanga ku kkubo. Bakusiba leero enkya ne bakusanga ku kkubo. Pawulo baamukuba amayinja, Bayibuli egamba nti n'abanga afudde abayigirizwa be ne bamwetooloola. Bwe yayimuka bw'ati teyagenda waka, yasibira mu kibuga ekirala. Lwaki? Muye mulimu omuliro. Munda muffe mulimu omuliro mikwano, munaatusonyiwa. Y'ensonga lwaki tubuulira enjiri. Y'ensonga lwaki tukola bye tukola. Y'ensonga lwaki wootiira okufa ffe tuwaayo ensingo zaffe. Kubanga muffe mulimu omuliro gwe tutasobola kugumiikiriza. Ensonga endala, Mukama yeebazibwe, Pawulo yagamba zimusanze bw'abanga tabuulidde enjiri. Bakolinso ekisooka essuula ey'omwenda olunyiriri 16 okukka wansi, Pawulo agamba nti bwe mbuulira enjiri katulusome. Bakolinso ekisooka essuula ey'omwenda olunyiriri olw'16. Abakolinso ekisooka essuula ey'omwenda olunyiriri olw'16. Bassebo ne bannyabo, Pawulo agamba bw'ati, kubanga bwe mbuulira enjiri siba na kyakwenyumiriza, kubanga nina okuwalirizibwa, kubanga zinsanze bwe sibuulira njiri. Kubanga obanga nkola bwentyo n'okwagala mbeera n'empeera, naye obanga sikola na kwagala
n'ateresebwa obuwanika. Kale empeera ki gye nnina? Mbuulira enjiri okugifuula ey'obwereere, nneme okukoleeza ddala obuyinza bwange mu njiri. Owulira, Pawulo agamba ngibuulira ya bwereere, ngibuulira ya bwereere, nneme okukola ki? Okunenyezebwa. Agamba zinsanze bwe mba nga sibuulidde enjiri. Mukyala gw'omusajja gwampuliriza, zikusanze bw'oba nga tokyabuulira njiri. Sala amagezi gonna. Wiiki ewedde nakugamba oba okubisa bupapula bukubise, oba okola bupande bukole, oba owandiika ekigambo ekinene ku motoka ekiwandiikeko, oba okozesa omukutu gwo gukozese. Katonda nsaba asiikuule enjala, asiikuule ennyonta, asiikuule omuliro mu bulamu bwaffe ogw'enjiri mu linnya lya Mukama waffe Yesu. N'ekisembayo, enjiri bassebo ne bannyabo yeriko ekisuubizo ekinene. Enjiri eriko ekisuubizo ekinene. Bw'osoma mu kitabo kya Daniyeli essula 12 olunyi lwa 3, Bayibuli egamba nti n'abo abaakyusa abangi eri obutuukirivu bagenda kwakaayakana ng'emmunyeenye. Oyagala engule ennene, engule eteri mu kutema mitwe, ffe tetulinga balala. Engule y'Abakristaayo ennene teri mu kutema mitwe, teri mu kutta bantu, teri mu kulwanirira Katonda, teri mu kuyiwa musaayi. Engule y'Abakristaayo ennene, agenda okwambala engule ennene, si oyo asinga ekitiibwa. Ebitiibwa tulwanira bya bwereere. Oyagala engule ennene maaso ga Katonda, yimirira obuulire enjiri. Baako gw'okyusa eri obutuukirivu, baako gw'oleeta eri Kristo, baako gw'olesa ekibi kye, baako gw'olaga ekkubo. Ogenda kwambala engule. Ne bw'oba ku nsi tolina kitiibwa kyonna. Ku nsi ne bwe baba n'erya bulaza tebali kuyita. Ku nsi ne bwatabaawo muntu yenna akussaamu kitiibwa, tofaayo. Ne bw'oba nga kyokola tewali akisiima, tofaayo. Ne bw'oba nga teri wadde akwebaza, nga teri akwebaza, tofaayo. Tofaayo. Naye njagala kukakasa, engule ennene egenda kukuweebwa. Bw'abuulira enjiri nga n'ekigenderwa kyayo kuleeta bantu mu bwakabaka, ogenda kuweebwa engule ennene. Ogenda kwambazibwa engule ennene. Kigenda kwewuunyisa, kiri kwewuunyisa, kijja kukwewuunyisa nga olaba abantu abambadde engule abatasuubirwa. Gwe kola mulimu, buulira njiri, sabira aboonoonyi, yagala aboonoonyi, kyawa ekibi, kola nga Katonda bw'ayagala, kola omulimu gwo, yimirira Katonda we yakuyita okuyimirira, ogenda kulaba. Njagala kusaba naawe, Kitaffe Ayinza Byonna mu linnya lya Yesu Kristo, njagala kwebaza kubanga ompadde omukisa guno. Eddakiika ezo ze tukozesezza nsaba ozifuule ez'omugaso mu bulamu bwaffe. Ogolokose enjala, ogolokose ennyonta, ogolokose omuliro, ogolokose okuyaayaana, ogolokose wabeere waasituka oyo abadde yeebaka, abadde yabivaako, eyakubwa akasaale k'omubi kubanga tayagala babuulira njiri. Mukama musabidde mu linnya lya Mukama waffe Yesu, omukwate ku mukono agolokoke, addemu butonate okwaka, addemu butonate okuyimirira, addemu butonate okwambala amaanyi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Addemu butonate okwambala amaanyi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ekkanisa ezaawula nga tezikyabuulira njiri, Mukama wabeerewo abagolokoka. Golokosa omuliro gw'enjiri mu makanisa, golokosa omuliro gw'enjiri mu makanisa ag'omu byalo n'ag'omu bibuga, golokosa omuliro gw'enjiri mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ekitiibwa kyo kiryoke kirabisibwe mu Kristo Yesu Mukama waffe.